Tamale Mirundu Junior asomodde akatambi kalimu ebyama byonna olukwe Pastor Bujingo engeri gye yatamu omukuumi we omukadde w'ekkanisa omudereva we ne bafumbafumba ekiboozi babadde bakamuwadde nga bagamba nti bamugule bamuwe ensimbi ayogere nga alumirirwa Pastor Bujingo obanga ayogera story nga Pastor Bujingo bwe yagala etambule nga bakozesa ne Frank Gashumba kati nno ye bwe yafunye amazima amatuufu agakakasa nti Pastor Bujingo alina omukono munene mu kufa kw'omusajja oyo abadde omukuumi we abadde omukadde w'ekkanisa abadde dereva we abadde anoonya obuwuzi bw'engatto abadde anoonya stocks ze abadde agola obutambaala bwe abadde anoonya essaati nti alina omukono munene mu nfaaye kwe kugamba tagenda kusaidinga nabo n'asalawo aleete bwina amufulumye amuwe eggwanga era n'agamba Pastor Rosias Bujingo nti mweno gavumenti ya General Museveni ayinza obutafeesinga mateeka naye mu gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga amaze okulayira ajja kwansalinga ebibuuzo ku nfa ya dereva we omukuumi we omukadde w'ekkanisa anoonya obutambaala bwe anoonya sokisi ze obuwuzi bw'engatto n'engatto byonna nga bwe biri nti agenda kubyansalingako okusinziira ku bwino gwafunye kankuwe Tamale Mirundu Junior ebigambo bino abikwegambire ye nga bw'alina bwino era nga badde bamugulirira okwogera ebifu ate nti aleme kwogera bituufu ebitambula yenza atagambwako yenza atakoonwako ate nina mune fujjo nze ndi anirule so wabaddewo ebiyitingana busimanya Junior mbu yeetonze tewali gwenja kwetondera era waba ayina ekirowoozo ekyo kijje mu bwongo kati because it is going to not happen seetonda ate simenyawo kyenjogedde that is me dozabaze mungoberera mumanyi aizi seguyansi anjagala atanjagala ndeke so ekyokubiri nagana advise mugende muziwe banyammwe segeera polisi Junior taatawo ya kuziise yamanyi oba nziika oba tanziika that's none of my business nakula alina musajja mukulu eneesalirawo ebyo by'abantu ebatuula eyo bano bagasumba abataasoma bwe batuwandiikire script sijja kuwagira Bujingo ate Pastor Bujingo n'egirira myaka 10 bajja kukwata ekyo nkikubuulidde Bujingo abo bonna be wagula bakuwagire gwe Pastor let me tell you the fact ensi teggwaawo ne bwe girira myaka 10 Bujingo liyingira kooti nkikugambye so obubaddi bwammwe obubaddi bwe muzannyaza nnyo obwo Bujingo ne museetinga obubaddi temubunteekamu nze nkolera nsi sikolera family nkolerera nsi nze nyimiriddewo ku lwa mazima era amazima gali nfuula ow'eddembe nze nkolerera Katonda tagati obubaddi swara gasumba yasumati Frank Gasumba agambenze ekyokola Gasumba ina diguli so Pastor ne bw'olisasula abantu 13 one time I know that olirinnyako mu kooti nonnyonnyola enfa ya Richard ekyo nkimanyi ne bw'oligula ensi eno n'ogimalayo nze ndi ku mazima nkolerera ggulu sikyakolerera bantu nze Junior I stand on truth ne bwe mba nyimiridde bw'omu nze nyimirira ku mazima ne bwe mba nga nyimiriddeko bwogo nkolerera Katonda eyantonda akati munnaye nze ne bwe munaatuula eyo
ne muteesa mu nzite manyi era mutuula kwa mwali mulowooza njabba wagira mu bubaddi bwammwe ezo sikuriputi zammwe muzizzeeyo ebyekisirusiru mwe mulowooza abantu basiru lowooza abantu tebategeera mbu gasumba agambaani gasumba omufere muwala we yamulemerera ddala lyeri yeetunda jombolira gasumba ne bwe giriba myaka 10 Bujingo alirinnya mu kooti that I tell you ne bwe mulituula ne munzita I will stand nayimirira ku mazima ne bwe munanvuma nze nayimirira ku mazima era gye muli eyo mutudde muteesa kunzita kwa mulukaaluka obubadi kibalemye kunnyonnyola Richard yafaatya muli wano mumanyiira abantu ne bwe muli 10 bw'amagye emitwalo 10 ensi ekyuka lemeranga ku mazima ensi ekyuka simu abasose mu buyinza ate simu abasembi mbu gasumba gye atubuulira ebyekisiru bye nze gasumba tandagira siri ku levo ya gasumba talina diguli gye yasoma gasumba yasoma ki tabalina kusongola penso mwali eri wesebanya gasumba yasomawa gasumera alina tubuulira bye twogera ezo sikuliputiza mmwe nazigoba ne bwe muli nzita nazigoba mwali mulowooza ndi mwangu mutuuleeyo ne mutuuleeyo tojja mulagira nze teriyandagira era teriyajja kundagira ekyo kati kibayingire mu mitwe nze siriisima we mwakwiranga abasebe ne mugaya ebyekisiru nze nasoma future ngimanyi manyi future eno gavumenti si yeso ate si yesembi ati temutumanyiira manyiira tola otozeeyo ne muleeta bisikuripoti byammwe omutemo twamugobye omutemo polisi yataddeyo miliyoni 2 bagawe Bujingo sigwe walaba omutemo lwaki tebagakuwa mudano mumanyiira ensi buzaabuza abantu omulowooza ensi nsiru mubuzaabuzizza nnyo abantu ndoli kigwawo ne musipini dokitinga ne mwagala mukyuse evidence ne mwagala mukyuse ebintu mulowooza abantu basiru Bujingo olirinnyako mu kooti nkubuulira ne bwe giba myaka 10 awo bonna abakuwagawaga pasita bakulimba jatubolera bagasumba ngambe ki nze gasumba izo kungamba ekyokola oyo yasoma ki mubatunuli nze ne bwe muli nzitamu nze nyemerera ku mazima I'm a man of truth zekolera katonda nkolerera gulu atombolira bya family enyamba ki mukitwali kimwine wange nze ndi mulangira mutuli balangira bo family siranya family nyamba ki buli family kyine wange kitwali saa kumanyira ne mulimbe ensi kubanga mulimbe ensi omutemu aliwa Bujingo yennyini amanye ekyabaawo temutosiriwaza mukwate sente muziwe Bujingo ze mwataddewo ye yalaba omutemu temutumanyiira nze basajja mmwe nabagaana okuleeta ebyo bisikuripiti byammwe kanfe newaddeyo nfe naye nja kufiira ku mazima mwemulowooza buli omu ajja bawagira mu byekisiru byammwe mwabagamba bamama baffe batuzaale jja bitumanyiira gwe nze seetonda ate kyenjogedde tekikyusibwa era obadde oyinayo that mentality ti Juni yabandagira teryandagira mugende mu byemalire mwaba abitandika mumaze okukola ensobi zammwe mu media mwagala tujje tubogerere tutya mulinga amazi mu byemalire so omuntu yenna ali eyo mbwemuke project nze gasumba nfugazi ono gasumba ono omufera awedde emirimu
yawandika script bwamala wandika biscript mbwabituwe gendo byogeze bali abatasoma temuddamu okummanyira ali abagata Tamale anfuga bali balowooza Tamale anfuga ajja kujja leekaane ne bwaleekaana okutuuka mu ggulu. I don't change what I've said. Bebali balowooza abajooza abo muliye sente zammwe sente y'ekibi ereba ya kibi naye olunaku lujja kutuuka tulimanya eyatali kyadde. Mundabe mwebyo raga isi tekyuka tukolerere nnyo eggulu. Nze nkolerera ggulu nkolerera amazima ne bwenga sigalako bwogu naye nga afiiridde ku mazima. Nze kimanyi mwagala kunzita mutuula muzi meeting munzite nabigaana mwanabigaana ebyo ebyammwe ebyekisirusiru mojja kutubuulira ani eyatali kyaddi muve mu bubadi mubuulire ensi. Motoka kije bakuba masasi neva crime scene gwali ogirabyewa kiki kye mwali mukukusa okujja motoka ku crime scene mutwalize muli. Nze mbagambye nja kufiira ku mazima guno omwaka manyi nja kufa. Netukoyo okubuzaabuza abantu kagasumba akatasoma ekabikula ebimwa byako mwalawo yakulemerera wano omanyira nsi gwe gasumba uyinaki nawe oli mufere bonna berimbise mujje n'omuhooza abafere bonna bali mujje n'omuhooza gasumba lekerawo okulimba abantu mulye sente zammwe muve ku bantu. Nomba mwali manyi musobola okunsirisa nze mujja kunsirisa nga munzisenga isima mujja kumala kunzitanga isima ezo meetings mutulamu munzite lwaki temuzivaamu mujje munzite kati noza abantu basiru bomaze okulya sente bogasumba kajja emondo yatayisiba okola mu polisi gasumba akafere mwalawo yakulemere ali mabala bamuzina yetunda nawe oyogera mu bantu. Kasajja gwe wantama kekali eri kekakubira ddadi amasimu omwana nange yanvuma gwe gasumba gwe sobola okuvuma kiro na misana gwe tuyina kyoli oli mufere tiwasoma na kusoma tomanyi na kusongola penso gwe byawo buzaabuza abantu gwe buli madda gasumba gwagimanyi lwaki gasumba buli wabeerawo emivuyo mbwe muke project muke mwine muli bafere. Nze njagala munzite abantu bajja tegeera omwana yafiira ku mazima. Bujingo mubekirira waki mwaliyo nebwe giriba myaka 13 Bujingo European Court ekyo nkikubuulira ojja kunnyonnyola ensi engeri omwana w'abandi Richard gye yafaamu nebwe oligula aboogezi 10 kati njagala mbalage koti buli omu tagulwa bwemba mbadde mu kiina nti buli omu mu Uganda agulwa Junior sigulwa sente nsigala ku kituufu ne bwemba akiyimiriddeko bwomu sente ziba mazeemu buno busajja buferefere buno busajja buferefere mufere bwe buwandiika script bwemala ogiwandiika nga bugituwa mutwogere ki kyetutamanyi amazima galizuuka Katonda ono atali yanguza atebaka amazima galizuuka bingi nnyo busajja mmwe bwe mukoze ebintu bingi nga mubekkerera naye ensi erimanya amazima ate ezo ensi erinzijukira nze nkolerera ggulu sikolerera famire buli famire member ayina ekintu ewange ajja akitwale mulinga amatako mwagala kunfuga mmwe guno omutwe gwange nagwe nguguza guno omutwe gwange temojja kunfuga nze era mba mbadde mwerimba mbweri yanfuga eri yaŋŋambako nze sigambwako alize nina munefujjo nze sikoonwako ndyanirule kati njagala ndabe
mukwate stories za mweze ekigwagwa emmotoka eveta crime scene wetubatandikira mujjano mubozaabo zensi mbulirayo emmotoka emuje bali bakubya amasasi neva crime scene mbosibanya pastor ine baluwa ye Mulago kajina aine ekisago biryawo byasamiridde nze gwe Gasumba toddamu okumanyira gwe toyina kyoli enensi yaffe ffe tuli bana Uganda ne bujja ne butiisatiisa abantu ne mutiisatiisa nze muli mala kunzita okusirika manyi mutuulatula obufofofo mujja munzite mabuli omu amulowooza agenda bakomba matako abantu beebuuza ebibuuzo buli omu avaayo okwogera ne musirisa buli omu ne musirisa people will not the truth and Bujingo people will not the truth Bujingo ekituufu okimanyi that I know mwali temumpa sente bisineka amannyo muyise mono tata wange omutamiivu jeni ya jango tukugule yogera bwoti sijja kubyogera kirumi kali mujje munzite busajja mmwe mumanye ekituufu you know the truth eke kubuzabuza nsi saa bintu bya kisiru wano sijja kwogera bya kisiru nkolerera ggulu nze nkolerera Allah sikolerera bantu nze Allah tateekangako ku nsi kolerera muntu era ne bwenfa kati Allah nyaniriza kubanga Katonda kibanyi nze ndi ku mazima sigulwa sente mulidde sente zammwe mujja mumanyira abantu basajja mmwe kalo kagasumba akatasoma kekajja mbukana laizinga emondo yatta isiba wabijje wa Gasumba lwaki gwe buli kimu Gasumba gwakibeera mulidi omufere awedde emirimu kasajja gwe wantama kasajja gwe Gasumba wantama mukakubidde daddy esemo webale nange yavu kati gwe Gasumba tuku wasoma ki Gasumba tolabanga na ku P4 Gasumba ne what is a boy mu primary tokimanyi oli wali muwala oba muzina yakulema okujja mabaala kawala kubasiba bakazi n'enkya n'eggulu kafuuka pitira twin munaawo ojjayo omutwe Bujingo wakola ensobi nga pastor nga jeno muwozi gye yakula abo abantu abamu bwe mwalonda society yabagana bafere Gasumba alina office mu kibuga ekolaki alinga Kaloli akera mu kibuga ne tumanyi byakola kafere akakasajja kali nako kamanyira mbukasonga mwengalo nze Gasumba gwape ebyokola ni mwinga kamanyiro nga kabasusi mukagwandise sikulipoti kajituwa gendo ojiwe nnyoko gwe toddamu okumanyira gwe kali eyo goza sitimani keka kuma mu Tamale omuliro keka kuma mu senior omuliro gwe nze byo project bya mwe nabigoba bebekulu ngambe ki yasoma ki bebekulu kuyina project judde ba failures neje no muzi wali toyina balaba bakulonda you have a group nze chicha possible you have a group yaba failure yaboka just idiots beronda nze manyeno live yange nzo kuba yesembayo mujja kunzitira ku mazima mbuli eyo buli embensi Gasumba lwaki gwamanya abatemu lwaki emmotoka yava ku crime scene kye twagala okumanya kiti kye mwali mukukusa jawo mumanyira muntiisatiisa muntaddeko pulesa mwali manyinja bawagira mmwe I went to school nasoma goze no government yesembyo berako abatemu bonna balizulwa mu government endala bantuulira katikati batuula mmwe mwennyini ekituufu mukimanyi temukimanyi lwaki buli atawagidde pastor Bujingo muvume it means you're hiding something lwaki mukakasa nnyo ekintu kyaliwo naye lwaki mwagala okukakasa ensi tekyaliwo
Kakati mutata wange siba tata wange wagambye sigwanzala ate lwaki onfaako wagambye sigwanzala nsonyiwa. Leave me alone. You said you are not my dad. Ate lwaki onnemerako wali badde omanyi tejja kujja bonsonyiwa nze fukamira nze junior fukamira onsonyiwe ku kinnakola ki Tamale nakola ki kigambe ensi kye nakola mazima gakuluma dadi nakugamba mazima ge gakuluma toyina reason lwaki onkyawa ate nange sina reason mbuzi je netonda kuki nkola katonda kye yatuma alla kye yatuma kye nkola nze katonda ye yantonda nateeka mu nseno alla namugamba nti nasanyusa abantu oba onzaalukuke in fact totawana nakunzaalukuka you'll never see me again. Ebyokunzaalukuka biveeko byekulaba ebyo byeyogeza bokuba ku mutwe bwegozanga embwa ebyo dadi biveeko wagambye sigwanzaala kati no nange nebwa nesonyiwa simple kiki kye nakola Tamale ogana okwagira Pastor Bujingo musango lwaki tondopa mu kooti omazeeko emirembe ogenda onjogerako ebyobulimba. I doubt whether you are my dad. Nakitegedde sigwanzaala teri taata ayogera bintu ku mwana kajjaka nesibyeko kwakanywedde walagi waako tonzanyirako Tamale ebyo gurupu z'abamafiya bo bagasumba bolimu oyinza okuluza bakwagala nga gwadda ku list namugamba mazima ge gamuluma amazima galuma twawukanidde ku mazima wagambye sigwanzaala ate lwaki obeera onvuma nesonyiwa nze sigale ne katonda wange gwensinza katonda yaŋŋamba tolimbanga nze sirimba nakunkozesa bintu bya kisiru mbukaba kagasumba katuula eri n'olutwe lwako katuwandikire zisikulipoti nze tuba twogera mu bantu ensi ndigiddawo onyomeza bya famire egende kati sina family kanda benga bwe nafa njonyomeza family chiche empadde kujako kundetere dogo basi babandoga bafuira mindi za family. Tamale, don't shout towe kuba ku mutwe tewerumya mutwe leave me alone just chill me ndeka otigere nti sijogebwa ujja kuteya sifu kamira ndoza yali amanyi mu mutwe gwe ngaloza ajja kujja dadi yesanyiwa mfukamira kuki mfukamira wa ize ngambwako ize ndiani rule mbo mazadde tasebya omuzadde owange namugobye abagala abazadde mu mutwale mugobye ajja kutigira abazadde abasajja balina akamanyiro naoli gasuba byali agala okukola kawalake nakone kamugoba obujozi ne kabo mumalamu obujozi bujja kumuggwamu atigiri nti sizanyirwako maino ize no tekyusibwa alla yekka yagikyusa yagala kuzanyirako gwe bwakwasawagira bujingo abatemu babamanyi akabaddi kakamanyi bujingo ajja kwogere faba mwogerera mara kuzanyana obubadde bosikule puti nyenye Tamale nerabidde tumanyi bulungi nze nkyusa kyenjogedde dwaite nze nimba nze omukatuli kinze nimba nze wegala kunimbisa katonda namuddawo nze nkolerera ggulu
so tutule yongonwedde wala jino wekuba ku mutwe omwana azerakla omwana nakuba oyo comedy wo goli muno si comedy. I'm serious now. That yoroza comedy gwendimo. Noza kati reality tena sticking ini aloza China hope. O ekitu kyesinga okwagala munsi muno maama wange. Olaba yangambye nengana. John Bolida family barangira. Tuli barangira. Muliye sente zammwe. Mulikira okumanyira ensi. Mama, mbo sibaya omutemu yajja omutemu aliwa. Where is the murderer? Mukwate sente police emiliyoni 2 muziwe Bujingo. Ye yalaba omutemu. Temutumalira budde. Pastor Bujingo nyini ye yalaba omutemu ya mumanyi. Lwaki muwa miliyoni 2 najja namba polida. Gwe si kije bakuba amasasi oludda lumu. Oludda lumu lokalo bakuba amasasi. Fesibo twasoma psychology. Oli teyali mutemu. Gwe yajja okutta yali amumanyi ne we yali atudde yali amanyiwo. Teri mutemu ate akubasasi ludda lumu. Nga gwali okirabyewa. Isigeza oli yali amanyi. Gwakuba yali amumanyi. Mbo pastor abone yekweka wansi mu steering. State belt tekwata. Kati besikole puti byagasumba. Kagasumba akatasoma. Ke kajja. Mbo fena tugoberere. Gwe gasumba toyina kye wasoma. Tosobola kuandika linnya lyo Franka Gasumba. Toyina kye wasoma. Kwata luwalalu lwe bazinira mu bbala oluzeeka. Kira okubanyira abantu. Keka kubesemo Kagasumba. Tawelale. Omwana nange yanvuma Gasumba gwani. Bonna bwekwese mabega wa muhozi. Bwekwese jeno muhozi muntu mulungi ense mwagala. Jeno muhozi oli muntu mulungi wejeka abafere. Abo tebayinza kuwa buyinza abo. Omuntu asobola kuwandika proposal. Bufere. Nagenzi. Era nabagala baye mwakubidde temutawana. Family yamwe nagivuddemu. Nyena nakusayininga affidavits. N'amanyanga kyusa. Soke mutegereti lyata jogebwa omulala. N'amanyanga kyusa. Nzite bateeka mu ebyo biscript. My noise no. Era buli omu akitegere. They don't want. Zekole ya kukupulisa. Bagala njogere ebyekisiro. Bujinga mpameka. Pastor. Akabadi konga kamale. Dawo mama. Feme mubuze ebibuzo twaliyo. Kati munzite bulungi. Muntu olira obo 444. Muntu olira zi meeting. Rest in peace Junior. Imuli jane monzi katemuje. Nze nti okufanze. Nze kyati okufa. Fenali ekubo. Ne obusajja buno bwetaaga kugambako. Boruse bisikule poti ebyekisiru bibocheza. Omutemu yamanya ati pastor anayimirirawo. How did the murderer not agenda kusibamu? Ati no mwanta ankudde. Nze bintu bya mwe nali mbivuddemu. Kana lisibitegira kati mwembiri. I had taken a neutral stand. Kwa mwe nandi bakubye mmwe. Nandi kubye Bujingo. Nenda mutunuli ya musajja ya kati buji. Era mu provokinga. Mwali muloza Tamale yangambako. Tamale yandagira. Ngandagira ati. Yabene na bamafia be bali sente. Ali mu Lwabogo yagaba mu State House. Lwabogo takugobanga ko president yakugoba. Kira okwayiriza omusajja w'abandi. Bali kisera Lwabogo yangoba. Lwabogo takugobangako. Lwabogo si atwala State House President Museveni. Nekati atyo kulumba president yekutte ku Lwabogo si yakugoba. Wala ji yakugobesa. Nono omwenge n'oganga ira nono omwenge abatemu babanyi bale batemu bale bachi. Gutwina go wuliriza.
muntu atawa family y'ekitibwa abaana bo tubawa kitibwa buli omu muyisaamu amaaso nga lwaki tebagobe kati naganyi and I'm very firm on what I'm saying. I'm firm. Mujja nokutegeera kati nkaye oba alimbadde ensaaga kati mukitegeere sisaaga ezo sikuliputiza abo bagasumba abatasoma gasumba abulirani omufere ekibuga kyonna gwe kibaye tigasumba mufere wano bamukwata gasumba nga nenga tutayina bamuleetera mwanda weya gasumba bamuleetera mwanda weya ng'enseera ba bwe yayogerera emoke eyo project lero teri serious ng'okera bajja kulonda gasumba kawalake kasibali katukunamira bakazinyezinye bala ku bala kalinga akagabo obutunda nalo lulyeri mbuloko mesimu naye lwakubye nga bebe kulu abulirani ekyokola bebe kulu atamanyi na university weefaanana bebe kulu yali ageze ku university amanyi abajuzamu ebibuzo bya university bebe kulu amanyire kikyala bwatunula mbulera tubuulira bwe MK bosses bossi baawa ka MK idiots nze mujja kunzita ate nze ndi mukambwe nze ndi muzibu nnyo sisaagirwako mbadde mumanyi ti ya controlling I have nobody apart from my mother mwenja bakuba mmwe bebe kulu yakola PCB yafuna points maker bebe kulu amanye kubiri kwate makerere amanyi ne degree weefaanana oyo ayina omwana yali agula duwetinze gasumba wali otudeke makerere gwe kenyi ntoyina degree ne muwalawo kati gotwe ebyokola gwe otubulire bye tulina okwogera gwe gasumba gwe omufere kanzu gwe omufere suuti oyina gasumba oyina kuba musabo ng'oyenga ddagala ne muwozi naye butaba serious kati abo balonda abo baprofesa bali emakerere ng'olonda gasumba bonna abafere beekutte obutemu bwabadde omutemu gyali who is the murderer kwaba bali n'omufere waabwe era Bujingo era lwaki bapasita bonna Bujingo gwe balumba mu bapasita bonna bali mu Uganda era Bujingo bw'omukadde w'ekkanisa ate w'SFC ate ba asha ba military ate abakuma ku gate ate ba police kati which type of church is that eyo church kinaawe nawe mulekerawo namwe okutisiriwaza idiots twafiirwa omuntu mulamba musajja tu Richard yafa bali wano bagasumba bisikulepoti byabwe banga eddadi wabadde ageze okulaba otafire n'agaana omulaba otafire yaganye omulaba yakomye ku reception bagampadde yabadde agenze kulaba otafire yaganye byabeerawo n'akuba omutwe Junior tazanyirwako Junior akolerera ggulu Junior ayimirira ku mazima nze abazze munda bamumanyi nyimirira ku mazima ne bwembanga sigaddeko bwogu kati mwe mwatandika obubaddi bwammwe mu bumali finish them bajja kunteekamo bajja kwenyegereza ayina okutuwagira bakwate following yange gye babakozesa okwogera ebyekisiru teri ajja kunjogeza byakiro teri agenda kunjogeza byakiro tekiriyo tekijja kusoboka basajja mmwe saa kumanyira tekijja kusobokera ddala nze ndi musajja mugumu nnyo nze ndi dwazi nze mutabane nze muzukulu wa Mirundi jombolira famire yendiisa mutwale byonna bye muyina ewange mulinga amazi ino olugezigezi muli bambeja famire yaffe yatwala ekizugirizi ku mwezi famire amuli berias yine mubalangira b'Ebungereza waliyo abalangira abagenda waliyo abagana ne bagenda abalangira nze famire nsirisa bakuba busimu yakuba busimu jikube olabe aganye nganye nyangire rebellion nganye okubyogera sijja kuwagira Bujingo mufere mbiganye kati mujje munzite okay kama andikirumi mumanyira mbono sibaya tutekeko pressure utika zibateko pressures
nze junior nze gumanyi gwe nsibatusa amasasi nze nwanye entalo jubriye bano bagasumba bano talina kye yasoma adomirezo wa diguli nze nasoma psychology nasoma mothers nasoma human brain nasoma human behavior. I'm a specialist in that. Bwe manjogera gasumba sirika gendo twale embuzi kutali mumanyi byabavandimwe biri byemuberamu ebyamu byokuyoola obusa gasumba. When I'm talking shut up goyogera byolowooza mu katweko twogera facts. Why did the car leave the crime scene? That's the first question. Mwe yatoka mu ddwaliro ne bamuwa olugoyo lwa tubuze ba doctor bali ku duty. Hariao, where is the Mulago report? Irage biwundu ebyo mu byogeza abatasoma ebyo gasumba mujja byogeza abakyanoonya ssente abateerowoleza abaloza teeseekoma wano. Uganda tekoma wano. Uganda ekyeyongerayo. Uganda yeetaaga abantu abayimirira ku nsonga aboogera amazima baweddewo. Ebyo waliozo bigamba omugenzi muzaata n'atakuviirayo. Ebyo waliozo bigamba omugenzi kaliisa ebyo bamwagala nnyo esente kuyiwawo omubiri sente. Nze temumanyira nze teri anfuga. Nze Mirundi Junior atatiisibwa atatya kufa atajogebwa zekolera ggulu na Katonda temukiddangamu bajozi mmwe botoddeeyo ani gwe mugulira ndawe yammwe soga ebyomugeri byogezi bali ba TikTok soga kagasuba kawandika script gwe gasuba gwe osa gwe director gwatayagala okutubuulira musajja mukambwe ennyo yinza atagambwako atakoonwako. Kati mujje munzite nga bwe mwatayisima mbwe mondo eyatayisima yeyasse. What is in common abasoma kati kamba yambe ku psychology bwe kibange mundu eyatayisima yeyakozesebwa wano. What is in common? MK project it is in common kwa neisi bani mwagezi wa MK. Ani nyini mundu eno waliwo munene ajigaba ne bagikozesa ne bagiza. Kansirike. Let me stop there. Kwanze ngo mukuguma psychology nandi bayambi yati munnanwa walaji. Nti munnanwa walaji. Negobye. Family najegobyemu. Namanya nyenda gachusa baloya bange bazze mbagire muddala obujozo obwo. Mwagala kunfuga. What go to my head? Zindi wa gwanga, ndi wa family. Ndi mulangira. Mbani nasomera ki? Bwema nagenda ku ssomero. Neetula Makerere. Neekola serious 6 nga gasumba atali nyanga ku ssomero. Yalina okupa bye nnina okwogera. Then mbani nasomera bwerere. Nga bebe kulu atalina diguli yabuulira nze. Kizibu ekiri mu Uganda. Abatasoma be babuulira abasoma. Namuga gasumba wasoma ki? Tamanyi na kusongola penso. Gwe gasumba omanyi byabuwemu na muwalawo. Byoboddamu byamabala bye mumanyi. Vambitu bya madda byotategeera. Akagala nnyo ssente tebwagala kukola. Kayina office awo ku industry yakakola ki? Alinga kalori akeera mu kibuga afuluma kibuga. Ezitubute gwe. Wacha wewe. Wacha. Idiots. Zimwa bansomesa. Abadde baluza. Tata waja mugambako tasobola. Tasobola kundagira. Omwa kuba munne. Omwana kutta munne. Kemukwatako. Adanga. Kemukwatako obusungu bwe mwinako. You want to destroy my businesses? Omutameevu ayagala konoona kaliya yange. Genda olye sente ze wa Bujingo. Tonteekamu. Kemu oluza yabalimbi ngumi yavuga.
ingumi yavuga ingumi ban nategeera siri wa muzanyi zindi muzibu nnyo yawazanya buzanyi nze Bujonia yali agala kutta maama we abbe ebyapa nali nja batunda ne guleda zibasende nkubalire mu ddala olugezigezi Sibama agala kunkwata nga ndabe emmotoka z'amagye kanvuge ndabye emmotoka y'amagye wano eyimiridde musooke mulinde bayinza okuba baagala kunkwata bano mulinde mu katono malova wano emmotoka y'amagye ereefiira wano kamale gwe wano okuba kusabulira byebyo ebya Tamale Mirundu Junior ne bakama be bakolera bye bamuwadde ebiragiro yabiganye agamba no nedda ku luno sigenda kutambula namu amazima ngalaba ate nkolera Mukama Katonda kati sikolera bantu n'olwekyo ebiragira bivuddeko naye akulaga bwino waali anti amazima Pastor Aloysius Bujingo waliwo ebitagatta waliwo kino nakiri waliwo bye yakola ebikambwe ebyetaaga okunnyonnyola ebyetaaga okuyisaamu olweyo naye abiyisizaamu olweyo agambye bajja musiba one day gavumenti ya General Museveni bwerivaako gavumenti eriddako nga y'abantu aliwulira embaga kale byebigambo byebyo kwe kubyendowooza ye kwe kusalawo kwe ate gwe babadde bagula okubyogera era yaganye okubyogera n'atubuulira amazima kale byebyo mbeebaza nnyo mwena abaliko mwe bali kubaako tujja kuba tuddamu twogere ebigambo naye nga bino emboozi y'omusumba Bujingo yekyalina ebibuuzo bingi ebyetaagisa okuddamu abafubye ennyo okuddamu kungi naye ng'okuddamu kwe baddamu kufu nze mmanyi nange nti one day okuddamu okutuufu kujja kuvaayo addemu ebituufu oba ali bayagala oba ali batayagala ajja kuddamu ebituufu ajja tubuulira ekituufu ekyatta dereeva we omukuumi we omukadde w'ekkanisa omunoonyi wabuuzi w'engatto ajja tubuulira one day kale Omukama Katonda asaba bankuumire ebigambo tujja kuddamu tubyogere bwana bakkiriza ddundalo ge bannamugereka banywanyi mweraba